Polisi ewandege yetuddwa bukubirira okujja okutaasa embira ku bbiri abazi babadde nga beekalakaasa nga bawakanya abakulembera sako yaabwe okugitemamu ebiwayi. Bino bize mu kaseera ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kyajja abawo ensimbi ezisoba mu 100,000 okwekulaakulanya awamu n'ebyuma ebikozesebwa mu kubajja nga bwe twakulaga amawulire gaffe agataliko nfufu ku lunaku olw'Emmande. Ababazi bagamba nti bakitegeddeko nga ssentebe waabwe Godfrey Kizito ayagala kubayisa ku litalaba abulankanye ensimbi omukulembeze w'eggwanga ze yabawa okwekulaakulanya. Ate ng'ebintu bye babireetera abaana abawansi eri bitanda fe tukola bitanda n'ebintu ebirala naye eri owaayo otya ebyalaani nga tebatunga byalaani kwata masini zonna zaggwerene mmotoka ziggweredde n'ebyalaani biggweredde kati baba eri bosi babazzi oba babazzi abomusofa baagala okugabana ebintu bino nga tebayise bammemba abeegattira mu kibiina kya Kubiri Development Initiative. Abamu ku babanja kulikosiza ku lwaki ng'agamba nti omukulembeze w'eggwanga omuti gwe yasimba tebagumusasula ate nga bagujja mu nnimiro ye. Abasajja bali abo mu bitanda masini zikolera bali bagala byalaani masini baziwabe n'okutuusa olwaleero era nkedde ne ku ofiisi era bawuza mbusimanyi bo omuti bagusimba oba kisoboka ngende ngukuuleko gye bagusimba mukasa emikolo gyakuwadde. Bano bagamba nti ssentebe waabadde atandise okugaba ebyalaani mu nkukutu nga bwe bagudde mu matu ne balumba ssentebe abanyonyera ebisingawo. Ebyalaani bibadde bitundibwa olw'essaawa ya leero bw'ovaayo n'ogamba nnyina omuntu aleete omutwalo gumu kenda buli wiiki okumalayo emitwalo 3 ekyalaani okitwale kibe kikyo kitegeeza banagenda okudda abatugwa ebintu babirabe we biri wabeerawo bitugenda okulaga. Bwe batuuse ku ofiisi basanze ssentebe Kizito ne banne beggalidde munda nga bagabana ebyalaani nga bamusabye okugulawo n'agaana bwe bato ne bakozesa eryanyi okugula oluggi ku mpaka. Owedde abakola bino byonna nga poliisi egezaako kubakomako kyokka nga buteerere wakati mu kweyogerera ebisongovu. Poliisi erabeeta ebisobole n'eyungula abasajja bayo okusobola okukakanya embeera nga ssentebe Kizito wamu n'abakakiiko abalala bakwatiddwa yogayoga ku poliisi y'ewandegeya okusobola okutuula mu nsonga zino. Oluvannyuma poliisi ng'ekulembeddwamu DPC w'Ewandegeya n'omubaka wa pulezidenti Kawempe Dorothy Nabukenya bagenze mu kafo akatakkiriziddwamu bamawulire wabula ssentebe yeegaanye okubba ensimbi omukulembeze w'eggwanga ze yabawa agamba nti bino bamusibako mu matu ga mbuzi okumuliisa engo. Baagadde okwanguwa okulubanira ekintu nga balowooza ekintu ekyo kyabwereere ebintu bitambulira mu mitendera gundi otutte otya ekintu kino ng'ebintu nga biriko n'obuwandiika abantu bangi tulina batulwanyisa bino kirabe ng'ekyobufuzi. Omubaka wa pulezidenti Kawempe Dorothy Nabukenya ayimirizza okuddamu okugaba ekintu kyonna nga ne bibadde bigabiddwa abalagidde babikomye obunnambiro okutuusa bwe banatuuka ku nzikiriziganya. Babadde bateesa ng'era balina beneficiaries oba abanaabitwala bo be baadde balonze kyennyimiriza mbagirawo. So as of now tewali kyalaani kyafuluma era tewali kyalaani kijja kufuluma okutuusa nga bammemba basazeewo nga bo bwe bakyagala. Godfrey Katongole yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.